bagitekayo oyagala tukole tutya? I had to leave my Wakiso Kampala residence at 6. Olunaku lwa leero tuli wano ku court martial tuzze okulaba nti bannaffe abakwatibwa nga bali ekalangala nga bawerekedde Honorable Kyagulanyi bali ku campaign team ye, abamu security, abalala abasawo naki, naye bonna bayoola ne babatwala eyo. Twakola ekisoboka balooya baffe ne babafunira bail era ssente ne zisasulibwa, ne tulowooza nti bannaffe bagenda bata, naye baagaana obbata ne babateekako agasangosango gatali mu magezi nti baali balina emmundu emu n'amasasi 4 abantu 120. N'olaba kugamba nti abantu baba bajingirira ebintu tebateekamu kulowooza. Naye leero tuzze nga tusuubira nti bannaffe bagenda kuteebwa kubanga tebalina musango gubaza kwagala nkyukakyuka, kugamba nti affe Honorable Kyagulanyi ye waffe gwe twagala. So kyekiriwo bannaffe newankubadde babadde batulemesa okubalaba ebbanga lino lyonna, naye nga tugezaako okubawuliziganya era nga batugamba nti banywevu newankubadde embeera gye babaddemu si nnungi, naye banywevu kubanga si babbi ba ssente za muwamusolo, si babbi ba ttaka, tebakabasanya baana, tebamenya mayumba g'abantu, kyebaliko kwagala nkyukakyuka ate eyo mu mateeka. Kubanga ffe mwattu tuli babuufu, tuli basengejjemukko, tetulinga ba Museveni bo baagala enkyukakyuka, bakwata mundu genda mu nsiko kuyiwa musaayi, bo tebatwala bukulembeze. Ffe tetuli bwe tutyo, tugamba nti obuyinza twagala bukyuke mu mirembe ate mu mateeka. So kyetuliko era bannaffe lwaki banywevu kubanga bamanyi kye baliko kituufu ate kikirizibwa mu mateeka. Bannayuganda bali eyo okusookera ddala twagala okubagumya, tetuggwamu maanyi. Luno lutalo ate terunaggwa, tulina okulwanira ddala nga tuyita mu mateeka okulaba nti bino ebintu byonna bikoma. Bino ebintu okukoma bijja koma nga obukulembeze obw'okuntiko bukyukidde ddala. So eyo missioni tukyagiriko, tetunnagivaako n'omulundi n'ogumu. Twayingira olwokaano nga gye tuliko tennaggwa, tukyagirumbira ddala. Weewaawo tubadde n'endowooza ez'enjawulo kusingira ddala 2 eziva mu bakulembeze bannaffe, mu bamemba baffe, abawagizi baffe, nga abamu bagamba nti ekyokugenda mu kooti kyakumala biseera. Kooti za Museveni, abalamuzi yabateekawo era tesalangako kirala. Era ne bagamba nti okugenda mu kooti tuba ate tugenda kustampinga Museveni. Abantu abo bo batuufu, tukiriziganya nabo. Endowooza eyo gamba nti kooti zo za Museveni era zikola kyayagala. Waliwo n'endowooza endala era eva mu bawagizi baffe abamu nga bo bagamba nti omanyi nti yes kooti tumanyi engeri zinasalawo, naye tugendeyo twanike kubanga obujulizi obuyitirivu tubulina obulaga obubbi obw'enkukunala obwali mu kalulu kano. So nga bagamba tugende twanike Mwamiti Buhabulwa ne gavumenti ye, naye okusingira ddala ne kooti nazo tuzaanike tuziteeke on trial
tulabe ate engeri ensonga zino gye zinaatambula. Of course weewaawo ng'obukulembeze bw'ekibiina nga tulina okufuna endowooza emu gye tunaatambulamu. So bannayuganda tujja sigala nga tubabuulira lwaki tugenda tambula bwe tuti ate n'ebinaavaamu byonna byonna mu buli ngeri yonna. Yes, we have 9 now. Yeah, that's for 5. Not so. So I have 10. Number 6 Okay, ekisooka tuzze olunaku lwa leero ku kkooti okulaba nga tuyambako baganda baffe nga babata. Engeri ziriwo ez'enjawulo ze tubali tusobola okubayambamu, naye engeri enkulu ey'okulaba nga tubasabira bbeera olunaku lwa leero. Tulina essuubi ddene nti bonna nga bakwata bamazeewo wiiki ezisobamu 3, leero bagenda kubayimbula ku bbeero. So far y'ensonga lwaki tuwano ku kkooti. Yes, olunaku luli bize nti mwe tulina oteekeramu petition, naye ate byombi bikulu era tubyetaaga. Y'ensonga lwaki abamu tuli wano, abalala bali side eri. Amazima gali nti fenga legal team ne abantu abalala betuze nabo okuli aba family ne sureties tuli ready for bail application, era tumanye okusala kwa bail application y'abaganda baffe bonna kugenda kubirawo leero era tuddayo nabo leero. Sevuma omulaba byapo. Today we have come here because our colleagues, a plethora of them that were arrested in Kalangala for just being part of the campaign team of Honorable Kyagulanyi, held there. Eventually we did secure bail for them, but the state, because it had ulterior motives, trumped up charges and said all these 120 people, they had a gun and 4 rounds of ammunition. Preposterous, ridiculous. But we are glad that today they have been brought for the bail hearing. We are hoping that they will be released and that these trumped up charges will fall as we expect them to, because these are not criminals, Their offense is that they are interested in change. And for that matter, they were part of the campaign team of a candidate that was pushing for change. That's their offense. And they are strong. Of course, they have been denying us access to them, but the times we kept getting word from them and vice versa, they were strong despite the difficult conditions under which they have been all these weeks. They were strong because they know they are not criminals. They know they did not steal taxpayer money. They didn't grab anybody's land. They didn't rape women. They didn't rob anybody. Their crime is that they want a better country. And that's what kept them reinvigorated on the inside. So we are hoping that today they will be let free. Okay, message to and supporters about what is happening now. It's a struggle. It's tough. It's an uphill task, but we've got to do what we have got to do. We've got to keep pressing on, especially because, like I'm saying, what we are up to is not criminal. It would be different if we were criminals, a bunch of criminals, marauding all over the place and so on. No, what we want is a better country. And we are not like the Musevenis, who for them, when they wanted change, they picked up guns, went to the bush, shed blood, and that's how they took power, in a very criminal way. For us, we are saying, no, we are a bit more civilized, we are enlightened, we want change through the legally provided for means. And so Ugandans out there should remain strong and resolute. They should keep doing everything provided for within the law to see that change eventually gets to happen. One, Geoffrey Williamson is my name. Today we came specifically to see how this matter proceeds. But our main intention is to see that our bail application is heard today and determined. As the legal team, we know it is a busy day for us, but we are ready for one, here at General Court Martial together at the same time the Supreme Court.
And what we expect today, we expect one thing, that all our colleagues who have been in custody illegally for more than 3 weeks are going to be released on bail. How have you organized yourself? One, we are ready because we have the sureties who are needed by this court. We have the family members who we also requested from the entire panel to be present. And the entire team is ready here. What we are only waiting for is the time. We go, we proceed, we come back, or we come out with our friends.